Novena y'abajulizi ba Uganda abatuukirivu mu linnya lya Martyr n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Okuwanjagira abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda. Ayi Katonda omuyinza wa byonna, kitaffe omulungi ow'ekisa ddala, tukwebaza kubanga wakkiriza okugulumiza abaddugavu ab'omu Afirika abaali babuliddwa, ng'ositula abajulizi b'omu Uganda mu lubu lw'abatuukirivu. Era tukwebaza nnyo kubanga wakkiriza ekitiibwa kyabwe okukyongerako ng'obakozesa ebyewuunyo olyoke oyolesezeemu obuyinza bwe balina ewuwo. Mu mirembe gino abantu bamaze okunyoma batoyeeza omwana wo, abajulizi abo abataafanga kuganja eri kabaka w'ensi balyoke baganje ewuwo, banaatuyigirizanga okwatula wonna obwakabaka bwo. Mu budde buno abantu bamaze okwetaba mu mayisa amabi batyo, abajulizi bo banaatuyambanga nga tulabira ku bo okunyiikira obutukuvu, anti bo basiima okuttibwa era baleme okufiirwa ekkula eryo mu kacyo kano ak'okwetaaya n'okwesanyusa obwesanyusa. Baganda baffe abo banaatusindikiranga okwefiisa n'okugumikirizanga ennaku z'ensi, anti bo nga bali mu muliro babengeya, baabanga mu kuyimba buyimbi nga batendereza Yezu ne Biikira Mariya. Ayi Mukama waffe, tukuwanjagira nga tukwetowaliza era nga tukwesiga nnyo ku lw'abaweereza abo abajulizi ab'omu Uganda. Tuwe ebyetaago byaffe. Owooluganda, wano yanjulira abajulizi ebyetaago byo. Ayi abajulizi abatuukirivu, mutwolereze eri Yezu n'eri Biikira Mariya tufune kye tusaba eri Katonda atalina kamulema. Amiina. Amatendo g'abajulizi. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tuwulire, ayi Kristo tuwulire, ayi Kristo tuwe, ayi Kristo tuwe. Martyr ow'omu ggulu Katonda tusaasire, Mwana mununuzi w'ensi Katonda tusaasire, Mwoyo Mutuukirivu Katonda tusaasire, Trinita omutuukirivu Katonda omu tusaasire, Mariya omutuukirivu Kabaka w'abajulizi tusabire, Kalooli Lwanga omutuukirivu omuwolereza w'abavubuka n'enkola enkatoliki mu Afirika tusabire, Matiya Mulumba omutuukirivu gwe alabirwako abafuzi ne bassemaka mu byonna tusabire, Yozefu Mukasa bali ku ddembe omutuukirivu omusaale w'abajulizi mu Uganda eyali luwaga w'abasomi tusabire, Donooziyo Ssebuggwawo omutuukirivu eyatakabaniranga otyo eddiini ya Yezu okugimanyisa banno n'obuwombeefu mu mpisa zo tusabire, Andereya Kaggwa omutuukirivu gwe alabirwako abasomesa ab'eddiini ne battica tusabire, Ponsiyano Ng'ondwe omutuukirivu omusirikale omwesigwa eyalumirirwa atyo okuttibwa mu bujulizi tusabire, Atanansi Bazeketa omutuukirivu eyali omuwanika omwesigwa mu nkuluze ya Kabaka tusabire, Gonzaga Gonza omutuukirivu eyakwatirwanga ekisaazisaazi abaali mu nnaku n'abasibe tusabire, Nowa Mawaggali omutuukirivu omukozi ateenyinyalanga mirimu eyaganza obwavu evvanjiri bwetuyigiriza tusabire, Lukka
Baana ba kintu omutuukirivu eyeegombanga ennyo okuttibwa mu bujulizi ofaanane ne Yezu omukomerere. Tusabire. Yakobo buuza abali awo omutuukirivu eyali omusirikale omwesigwa era omwagazi w'ensi yo era omusomesa wa kabaka. Tusabire. Gy'aviira omutuukirivu gwe ekyokulabirako mu kutabagana n'obutasiba bivumu ku mwoyo. Tusabire. Ambrosio Kibuuka omutuukirivu omusanyufu atalabwa mu kwagalana ne banno. Tusabire. Anatoli Kiriggwajjo omutuukirivu omuddu omwetowaze eyagalanga ebyokusoma okukira ebitiibwa. Tusabire. Akileo Kiwanuka omutuukirivu eyakyayira ddala eby'obukaafiiri ne weemalira ku Yezu. Tusabire. Kizito omutuukirivu omwana omutukuvu ddala eyabugaananga essanyu olw'okwemanya obukristu. Tusabire. Mbaaga Tuzinde omutuukirivu eyalondawo okufa okubeera Yezu n'otowuliriza abo abaali bakusendasenda. Tusabire. Mugagga omutuukirivu omuvubuka omuzira nalukalala mu mpisa ennungi ey'obutukuvu. Tusabire. Mukasa Kiriwawanvu omutuukirivu omulonde omunyiikivu eyafuna batiisimu ey'omusaayi gwo. Tusabire. Adolf Ludigo omutuukirivu eyasukkirira mu kugoberera Yezu okwefuula omuweereza wa banno. Tusabire. Bruno Sserunkuuma omutuukirivu omusirikale eyatuwa ekyokulabirako mu kwenenya ne mu kwetangira ku byokunywa. Tusabire. Yowaana Maria Muzeeyi omutuukirivu omubuulizi omulungi era atenkanika mu kukolera banne ebyekisa. Tusabire. Abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda mwenna mwanywerera ddala mu ekereziya wa Yezu ow'amazima ne mumufiiririra. Tusabire. Abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda mwenna mwanywerera ddala mu ekereziya wa Yezu ow'amazima ne mumufiiririra. Tusabire. Kalika ka Katonda ggwe ajjawo ebibi by'ensi, sonyiwe Ayi Mukama. Kalika ka Katonda ggwe ajjawo ebibi by'ensi, tuwe Ayi Mukama. Kalika ka Katonda ggwe ajjawo ebibi by'ensi, tusaasire, twegayirire. Ayi Mukama waffe Yezu Kristu, gwe eyawa abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda Kalooli Lwanga, Martyr Mulumba ne bannaabwe amaanyi ageewuunyisa, era naffe n'obatuwa batubeerere ekyokulabirako bwe tunaalabiranga empisa ennungi ey'okukkiriza n'ey'obuzira, ey'obutukuvu n'ey'okwagalana era n'ey'obwesigwa. Tukukwanjagira nga n'abajulizi batuwolereza otuwe okweyongeranga mu mpisa ennungi ezo n'okutakabanira eddiini ey'amazima okugibunya wonna, gwe awangaala ng'owaŋŋamye ku bwakabaka emirembe n'emirembe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuweere emmere yaffe eya buli lunaku, sonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi abajulizi ba Uganda abatuukirivu,
mutusabire. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu mutusabire. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu mutusabire. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.